Challenge facing Kawempe North. Oluvannyuma lw'ekibiina ki National Unity Platform okuwa munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola kaadi okuvuganya mu kalulu akajja ak'okujjuza ekifo kya Kawempe North, olwaleero yali omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya ng'ono ayitibwa Muhammad Luwemba alangiridde nti agenda kwesimbawo ku lulwe awatali kibiina mwajjidde. Era nange ku lw'obulungi bw'abantu baffe bwe tubadde tuweereza ebbanga lyonna nga baagala saavisi ziddewo be bansabye nkomewo. Okusinziira ku Muhammad Lusswa Luwemba asoose kwebuuza ku bannakawempe okwetooloola emiruka 9 egikola Kawempe North ng'abadde agenda maka ku maka. Basabo ne bannyabo mbasaba birowoozo byammwe ku nsonga zino wammanga. Ekisooka ambyulensi yaffe eyo yali etaasa nnyo abannakazadde b'eggwanga era ng'etaasizza bamaama bangi era nakati ekyataasa ekyennaku ekiriwo nti kati luli yabangamu amafuta leero temuli mafuta olw'ensonga ezaagwawo oluvannyuma lw'okubeera nti mukadde waffe yava mu mulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero segibokisi eno gyekutte maaso gammwe. Segibokisi eno twagiwanga abakyala bamaama abaataako obwerawo obuvujirizi mu byenfuna era naye ekoze kirungi nnyo. Ono asoose ku siteegi ya bodaboda eyitibwa St Thomas e Kawempe ng'eno aba bodaboda bamusabye yeesimbewo nga talina kibiina. Ffe ng'abatuuze b'oku kitundu kino eno tubadde tusaba omwana Muhammad Luwemba Lusswa ajje independent. Kuba yamanyi ebintu byonna bwe bibadde bitambula mu ofiisi y'omugenzi Segirinya Muhammad. Naffe tulina okulonda omuntu gwe yatuteekako oba gwe tuba tuzzaawo asobole okutambuza ebintu kubanga olwedde yali abimanyi. Ono yeeyongeddeyo ng'abantu abamu abasanze ku midaala gyabwe kwe bakolera. Wakati mu kwebuuza ku bantu abamu balaze obusungu eri ekibiina obutaba muntu waabwe kaadi kye bagamba yali nsobi yennyini. Kyokka babaddewo abawadde Lusswa amagezi okutuula n'abakulira ekibiina baleme kutta bululu bwa kibiina. Abasajja nga bano babadde ku ttaka ku gurawundi bafotosoja be bandibadde basookerwako emikisa okubanga basobola okufuna kaadi ng'eyo okulabirira bannakawempe North. So nga ffe twagala omuntu akomawo waffe n'atubuuza kiki ekitwagala ntuddamu ntugutuma n'atubuuza biki ebisobye ntumugamba n'abitereeza. Lusswa Luwemba asazeewo okugira ku kabonero kasaawa ng'agamba oluvannyuma lw'ekibiina okusalawo nga bwe kyasalawo ne kitamuwa kaadi kwe kugendera ku maanyi g'abantu kuba yegakkiririzaamu. Abantu baffe bannakawempe North abeesiimi njala okutwala omukisa guno okubategeeza nti akabonero kaffe kasaawa. Tulina ensonga lwaki tukozesezza akabonero ako kubanga essaawa etegeeza ebintu bingi nti bw'obudde bwe buliwa obudde bwe buno. Bannakawempe North munsuubire okulaba nti ngenda mu Parliament si kwogera bwogezi luzungu. Ekibiina ki National Unity Platform nga kiyita mwamyuka omwogezi waakyo Alex Lusswa Mufumbiro ono kimwanukudde ku nteekateeka ze. Bw'aba asazeewo okujja nga yekka Abaganda bagamba nti amaanyi amaki ameemanyi. Tusisinkane mu kalulu abantu b'e Kawempe bakimanyi nti tuli ku Nalukoola Luyimbazi Elias ng'ali ku manvuuli era yajja okuwangula akalulu kano obutali kuwanaanya kwonna. N'ekintu kye nabagamba Lusswa agenda kujja yeesimbewo tazze. As a professor bijjawa. Ne mbagamba nti abali ku kido kya izokoddeyo wali waayogera Lusswa ne bagamba nti bakansala abali ku kido kya Lusswa bagenda kuvaako. Obalabyeyo emabega. Abo abantu be bamusabidde? Yes, bo yennyabo. Ne bagamba nti abali ku kido kya Lusswa bagenda kuvaayo. Because of conflict of interest. Bajja kuvaayo kubanga bakyalina kari ey'okutambuza era bavuddeyo. Kino kyalabibwako from day one tiyali agenda kujja lwa nsonga nti Lusswa, I will look for that video. Lusswa we twali awantu amu yali ali mu campaigningira Salimu. So ekyamukyusa okugamba nti kanneesimbewo ne kaadi eteswa mukyusa kudda kuvaako ago gemaki gemazima. Kaakati mu byonna byonna tunaabyogera nze bwe mmala okugamba nti hafi tosalawo awo hafi woowulira ng'ogamba nti ogenda kusalawo kaakati nkubuulira by'olina kukola okusala kuba maze okukkiriza okukola ki okusala. Kaakati Lusswa yamaze dde okulangirira agenda kujja oba oyagala oba tokola ki oba toyagala.
kakati ekisinga obukulu akalukalu kye wakagenda kumumenya tusobola kugenda kufuna bantu bagenda kuvaayo to be with you in camera mu kamera yes bagenda kusupportingira mabega kyekisinza okubeera ekibiri bonna byabufuzi yenna yes kati kitegeeza nti tosaanayo omuntu wo Saymore n'akuyimirirawo n'agamba bannange omusajja nga bwe twajja mu kwewandiisa nojjira nali ne Honorable ku front page mu bigambo ebyangamba namugamba tajja kwesimbawo asobola nga bigamba akusanyusa nze nebyentwala byakola ki byogera kati ne Honorable Alan waba takyasobola kukolera kiyakolera mu kujja kwewandiisa is equivalent to nothing exactly so mu byonna kana buli supportinga Lusswa okujja kyasobola okumukolera kumuwayo kasente kumuwa magezi naye mu lutabaala agenda ddulumba yekka ye biggest challenge yoka gyagenda okufuna. I hope they give him some money and by the time akalunga kawedde asigaza artist sente z'okuya because ndabanga omuntu ali too sad that he might even get depressed about kiringa omanyi okola ekintu he's too desperate ebintu alinga abikola out of busungwe kati emmeme eno tebenkevu at the end of the day it ends up with you as a person nekikulya anyway omanyi ensi eno buli omwengeri gyayiggamu ssente the end justifies the mean kakati ffenna tunoonyeza ssente naye ekibuuzo we twazizzaayo abaana gwagamba nti ozinoonya wabazizaayo so kakati I think Lusswa yeetaaga omukisa twogedde bye twogedde byonna tubimwogeddeko kati nze kyensaba tumuwa omukisa nga tuwadde bakandidate abalala tewali era ayinza gumuggyako ye kennyini ate nno kati abantu omukisa babaddewo bati bagumuwadde oba ne pate tegumuwadde naye ye agwewadde kati ddembere lyabwe bange anti ojjukira kyenalingamba nga tuvudde mu kivulu kya gundi kya big eye lwaki kati mwagenda ku gundi mwali mulaba cricket oba mugisobola muntu ddembe lyokusalawo kyayagadde if you're to support him you support him n'ekyo kyennyini kyabakoze kyasanzeewo so Lusswa ffe tukutunuulidde omanyize saagala nnyo ebiseera ebisinga buli bw'obeera ku sayidi eri Lusswa tokikola ojja kufaananako naffe abamu abaali batugamba tosobola walina otula walina kuba gundi nze ekyo kizija nnyo mu bwongo so kati nze Lusswa siri mulonzi w'e Kawempe naye sapoti gye weetaaga okugamba abantu timulonde ng'ogireese nze nja gikola ki nja gikuwa naye ensobi gy'oli mu kukola eri emu okyalaga Bobi Wine nga akyali pulezidenti wo naye ku platform z'okwoli ate bavuma Bobi Wine nga tofuddeeyo ate ye yamuvuma si yamuvuma akoko olwo gwe nalabye ng'agamba yagambye alokompoka ontegedde so ako gwe tonnabaako kigambo ky'oyogera kwe mukalakaasa yennyini olwo gwe nalabye ng'avuma kati ebyo byoba oeditinga ebibireke oba ontegedde kale Lusswa Luwemba nga Saymore bwagambye ffe tetuli balonzi be wammwe n'abalonzi be wammwe tebalina kyakukolera but just wish you the best yes ate twagenda ku ground Lusswa twagenda mu gundi yafuna 35% segeza Lusswa alina abantu abamukkiriza ekyokubiri segirinya as a factor mukalulu kano kuba tuli ku by election all the best let the best man birungi byereere naye fuba okulaba nga you use your head 75%. Wali wentandikidde nkugambye nti bonna abakuwagira tebagenda kuvaayo mu kamera. Oba tebasobola kuvaayo mu kamera kitegeeza they have their personal interests. So fuba okulaba nga your head is being used 85%, 15% yebeeva eri. Sina kindi bandikuwadde buwi ssente. Kubanga obulamu obwo bulina osigalayo nga bweyongerayo. Kale